nayogerako ku butwa ekintu ekyo nkijjukira bulungi nga ngaba first aid y'obutwa eri mmwe mwenna abeekengera ebyokulya byammwe era ne mbabuulira otya bw'osobola okuzuula nti kati olidde obutwa oba omuntu ayinza okuba nga ebyokulya byakuwadde birimu obutwa. Wano muwulirizeewo bulungi nnyo. Twogera ku butwa ebyo nno biba bidagaladagala by'oyinza okulya oba okuteeka mu mubiri gwo ne bikuviirako okufa. Awo nno ne byonoona ebibumba, ne byonoona ensigo, ne byonoona ebyenda, ne byonoona omusaayi, teekako n'enkuba y'omutima gwo. Oluvaamu omutima gwo nga gulekeraawo okukola bulungi oba ng'olekeraawo okussa mpolampola, lw'ovaamu omukka gwo ogukuleetera okuba nga ossa. Ne wabaawo obutwa nga obutwa obwo gwe ng'omuntu nga gw'obwekoledde nga busobola okuva mu kulya emmere etali ku mutindo, kyentegeeza emmere eyaggwako edda oba ebyokulya ebyaggwako edda, oba okulya emmere ekontana n'olubuto lwo ng'emmere eyo w'ogiteeka mu lubuto esobola okukola obutwa. Nze nabagamba buli kintu kyonna kye tuteeka mu lubuto oba kye tulya oba kye tunywa kyo kyennyini kisobola okwekolera obutwa. Kaliba eddagala lino eno lye tumira nga tuli balwadde oba omutwe oba omusujja oba erinnyo. Eddagala eryo w'omira eringi lisobola okukola obutwa era mmwe gye muyita overdose oluvaako nga otandika okuva. Buli kintu kyonna kisobola okukola obutwa ky'oba otadde mu mubiri. Naye twogera ku buli obutwa omuntu bw'ayinza okuleeta olwedde nga bo baabukola ne babuteeka mu substance ey'obutwa nga ettirawo oba erwawo okutta oba ng'esobola okuzikiriza. Obwo nno bwe butwa bwe twogerako. Yenze Sheila Adita nkomyewo n'okusomesa kuno eno okukwatagana ku butwa eri mwenna abalaba channel eno oba abawuliriza emisomo gyange ku channel eno. Weerabire biri byonna ebibadde binjogerwako kuba mmanyi batiimu Sheila Adita page mwenna mukimanyi nti yo beauty oba yo beautiful one oba omu ku mukozi wammwe munnange muntu mulungi nnyo atasobola kukola kintu kyonna kisobola mmuteeka matigga, kisobola vumaganya linnya lye yadde wajazaalwa. So njagala mubeere bagumu nga bwe tugoberera ensonga zino mpola ate era ekyo tekigenda tujjako oba tugaana kusigala nga tusoma. Katusekale nga tusoma. Nina akatambi ke mbaleetedde ak'omusawo nkiddamu. Mbaleetedde akatambi k'omusawo ng'ali mu kunnyonnyola obutwa. Naki ky'olina okukola mu bwangu ddala nga waakamala okunywa obutwa ogenda kukola otya nga waakamala okunywa obutwa oba ng'omaliriza okubulya. Kyekino ky'ogenda okukola katugendeko mu katambi ate era tukomewo. First aid y'obutwa oba butwa butya oba omwana anywedde mafuta, omwana anywedde ki, muntu mukulu anywedde butwa, anywedde ki, gomutegeerera bwe papa mu kifo ky'okuteeka omuntu ono kagaali ng'omuddusa mu mmotoka oba kumuddusa mu ddwaliro, funa ebisiriiza oba amanda ndi musoga munaasonibwa ga smashing bufuuke buse bwennyini buse bubeere nga powder form. Teeka mu kikopo ng'amanda mangi ddala, fukamu amazzi kikopo kijjule, gyamu ebyo ebigundi ebyo ebitafuuse buwunga, mumuwe akinywe kiramba. Bwe kiba kisoboka ne bw'aba omutravelinga naye okuva ewaka nga mugenda mu ddwaliro ng'anywa the best first aid. Bino ebyokugamba omuntu mbw asesema amafuta munnaye ate gamala kagenda mu gundi mu airway bw'omuuka we guyitira ate n'afuna obuzibu bw'amaanyi. Tetukyasesemya bantu bwe muwebwa kyako paka mu kansuubire nti nno owuliriza bulungi. Akatambi ako kaliko original yako oyo nno eyakoze akatambi ako musawo omulamba mu ddwaliro eri mukumu mwena abatera okumulaba ku mitimbagano. Oyo nno musawo ye yakoze akatambi ako. Nsuubira information gy'abawadde mugyesiga kubanga eva musawo. Okwongera ku information eyo nze nga Adita njongerako bwongezi kubanga nagibasomesaako dda era nga mmaze ebbanga nga mbasomesa ku information eyo oba nga I'm giving you such information. Nembagamba nti nno obutwa butta era nga buttirawo era waliyo n'obwo obulwawo okutta. Kisinziira abukuwadde abalaki. Abukuwadde ayagala ofiirewo oba abukuwadde ayagala obeere nga butulugunya paka wobulikoowa ove mu bulamu bw'ensi.
oba akuwadde obutwa obwo ayagala kigendererwa kye butwa obwo kugongobaza ofuuke mulema, ofuuke zolo, ofuuke kiggala, ofuuke mawube oba ofuuke muzibe, kisinziira. Era nga obutwa bulimu ebika. Obutwa bulimu ebika. Mwena abawangalira mu nsi z'Obuwarabu kye njogeramu mukitegeera. Obutwa bulimu ebika. Omuntu asobola okukwata eryanda lye bateeka mu radio n'aggyamu pawuda waalyo n'amukutabulira obwo nno butwa. Omusota gusobola okukuluma. Wabula ekyo kye gukuteekamu obwo nno butwa busobola okukuttirawo. Waliwo obutwa nga pawuda ow'emmundu. Obuganga obwo oli n'abusekula bulungi n'abukutabulira obwo nno busobola okukutta. Waliwo obutwa nga kaŋŋambe eddagala lya mmese, ddagala lya biyenje, obwo nno nabwo butwa. Waliwo eddagala ly'ebimera, obwo nno nabwo butwa eri obulamu bw'omuntu. Kati nno ebyo byonna bika bya butwa era gye biri. Gwe wenna atamanyi bika bya butwa osobola okugenda ku mitimbagano gyaffe waneeno ku Google n'oteekamu ebika by'obutwa bagenda bikuleetera n'enkola yaabyo yonna. So obeere nga omanyi bw'otuukako n'olaba embeera bweti ne bweti obwo buba butwa kika ki era okola otya. Era kati mmwe mwena abatamanyi kikyolabirako nti ofunye obutwa nabagamba omuntu alidde obutwa atuuyana, omuntu alidde obutwa abeera afuna kamunguluze, omuntu alidde obutwa akenenuka amaluso, omuntu alidde obutwa abulwa omukka gw'okussa, teekako ne movements abatakyasobola kutambula, omuntu alidde obutwa afuna kye tuyita abdominal pain, teekako ne diarrhea, omuntu alidde obutwa afuna olusujjasujja, teekako n'okukankana, awo nno teekako n'omutwe okumuluma ennyo nga teguzikira oba nga tegusirika. Ezo zonna sayinzi nnyingi. Waliwo omuntu ajja okuŋŋamba ebyo byonna mbifuna naye nga siridde butwa. Oyinza okubifuna nga tolidde butwa naye wabaawo ensonga lwaki ebyo byonna obifunye. Era nga wogenderera oba n'ogenda mu ddwaliro okukolako samples ojja kulaba nti mulimu unwanted substance into your body. Eyinza okuba bacteria oba ng'olina ekintu kiwalidde nga kikontana n'omubiri. So ebyo byonna woobiraba naye ng'obifunye after a meal oba ng'omaze okulya ng'okikakasizza nti toli mulwadde wa ulcer, kuba ulcers zikikola. Ng'omaze okulya mukwano kwatirawo amata obeere nga onywa ate era n'amanda. Kyova olaba luli nabagamba it's better buli omu n'obeera n'amanda. Amanda ago gakoone bulungi ogateeke mu blender ogakubemu obuwunga obeere ng'obwekuumisa. Buli lw'ofumbayo amazzi agookya gwe bali gye banywera caayi, kwata ekikopo kyo ky'amazzi agookya tabulamu ebijiiko by'amanda obeere ng'onywa. Ebyo nno bigenda kuyambako okwoza sisitimu y'omubiri gwo gwonna nga kwotadde n'ebyenda era nga bijja kuleetera okusesema, teekako n'okukola ki n'okuddukana era ng'ojja kutuuyanirira okuvaamu ebyo byonna ebikyafu. Ekyo nno wonna okikola ojja kuba nga weekuumye okuumya obulamu bwo. Ate era nga waliwo n'eddagala lye bayita advanced charcoal. Advanced charcoal mu ddwaliro gy'ali basobola omukuwa ng'ali mu kerenda, basobola omukuwa ng'ali mu pawuda. Mwetuuseeko obeere nga omwekuumisa. Yenze Sheila Adita, vidiyo eno nkimanyi ya makulu nnyo eri gwe wekka alina amakulu awuliriza ate era ayagala okusoma. Gwe wenna atalina amakulu atawuliriza atayagala kusoma, vidiyo eno nkimanyi togyetaaga, oli wadde mbogiyitako. Yenze Sheila Adita, imbagala nnyo subscribinga kwata ne kade.